ffe tetujja kukoowa ffe tulina olutalo olw'amaanyi luteeka okulwana struggle olutalo lwaffe lutunula kuki ku mupiira twagamba nti amaaso gaffe ku mupiira tulina olutalo lumu lwokka mu nsi muno lwakujja gavumenti ya mwami Museveni mu buyinza period tetulina lutalo lulala kati abalwana ebirala abaagala okugenda okukola biki abo balwana entalo zaabwe bangi balowooza nti tuteekwa kubeera na bufo kubeera bakansala tuteekwa kubeera baka palamenti okulwana entalo eyo si ndowooza yaffe yes fe olutalo lwaffe lwakujjako nakyemalira wonna wooli osobola okujjako nakyemalira mayanja wano wooli ogwo omulimu gwokola mulungi ne Moses ku Megatron naye akola omulimu nga mulungi tugwebaza ensobola kitubeera wano kale mwenna abatuwuliriza abatulaba yonna gye musinzira mbalamusizza afunye ebirungi nkusanyukiddeko naawe afunye ebizibu kunakuwaliddeko okay kale embeera bwetyo bweri olunaku olwajjo obutambi bwasaasaanye nnyo namuli okwongera okutambula nga wabaddewo olukiiko olumu lwabaddemu abakiise okuva mu European Union nga babadde mu meeting eyabaddemu General Salim Saleh babaddemu n'abakungu abalala mwenalabidde ne omu Andrew Mwenda so mu kwogera bye bayogedde bigenda mu maaso abakungu kuva mu European Union banenyeza nnyo General Salim Saleh ne gavumenti ya Mwami Museveni okutwaliza wamu okuba nti no beesuliddeyo gwa Naggamba ku ebyo ebikolebwa General Muhoozi ebyokutulugunya abantu ebiwandikibwa ku Twitter nga bo balabanga ebitajjansa n'ekyo ekyakolebwa ku Eddie Mutwe ekyokuba nti yatwalibwa mu basement n'atulugunyizibwa ate omukulu n'avaayo ne yeewana ku mukutuko gwa Twitter General Muhoozi okwesiganya ebigambo kwabaddewo awo yali yagezaako kukakanyanuza yabadde General Salim Saleh naye nga Andrew Mwenda yabadde agezaako naye okuba nga ateekawo eddoboozi ery'amaanyi ng'alinga agezaako okuwolereza mukama we General Muhoozi oluvannyuma General Salim Saleh yakakanyiza embeera era n'ayogera ebigambo eby'obukakkamu n'okulaga nti yeetonze ku lwa General Muhoozi era n'asuubiza mbu ajja kwogerako naye simanyi lwaki abadde tabiraba ebigenda mu maaso so bye byabaddewo naye nga ebigambo byadde bingi nnyo ng'abakungu bakutte wansi ne waggulu kati sogambe kameramaani waffe kali akakyuse kabeeno ng'akalaba kuba kayinza okumubeera obuyi nga takalaba n'atagenda eri kakati omanyi kye bayita okuguumaaza ng'embwa eba nti esula ku kyoto bw'owulira efuuwa olowooza nti ekuma muliro naye ogenda okukya ku makya nga mu kyoto temuli lyanda yadde litya n'erimu General Salim Saleh n'aba European Union bombi babadde baguumaaza gwe nange oyinza ogamba nti ate sewandagi ogamba otya nti bano abaagenze eri ewooli babadde baguumaaza abakiisa aba European Union ne General Salim Saleh babadde baguumaaza bannayuganda omanyi lwaki nkugamba nti babadde baguumaaza General Salim Saleh mu gavumenti ya Uganda akola ngani ng'omulwanyi General Salim Saleh ye taata wa Muhoozi General Salim Saleh alina control ki ku Muhoozi ayinza okumubako ne control kubaaba nga mutabani we lwaki tebagenze wa Museveni kitaawe Museveni ekitaawe wa Muhoozi ye yamuwa obwa CDF era ye yamuwa ne byakola yabimulagira ennaku ezo yagambye n'okugamba yamutuma n'erinnya lya Muhoozi ennaku ezo yatugambye n'otugamba nti Muhoozi muwadde obuyinza okukuba abo bonna abavuma abantu tewakiwulidde kaakati lwaki tebagenze wa Museveni yayogera ebyo ne bagende wa General Salim Saleh walabemu Andrew Mujuni Mwenda nze Andrew Mwenda gwe mmanyi yafa ono aliwo musikaawe naye yagwa eddalu oli gwe mmanyi yakolanga ku radio yalina program bagiyitanga Andrew Mwenda live oyo yalimu amagezi ng'era ategeera ono yafuuka musiru ekisassalala ekimpemempeme ekiwomogo atakyalina kyamagezi kyayinza kuvaamu oba tomuvumye buvumi ebyo bigambo bya Luganda bitegeeza ekikola ky'omuntu tebivuma era senga mbadde muvumye naali badde omugambako mannyoko oba olinga kino oba olinga kiri awo mba simuvumye naye kati ono kye yafuuka byebyo ono omutwe gwe yagutunda byayogera oba omulabye ng'ali ne Ssemujjuŋŋanda ku seeti ne bye wamulabye ng'ayogera ng'awolerezaawo bya kisiru toyinza kutunula ku Eddie Mutwe nga bwe yabadde afaanana olowooza
bwe yabadde mu kkooti yabadde ayogera abadde Eddie Mutwe. Oyo si Eddie Mutwe. Yabadde ayogera. Mu ab'ennaku zino mugamba nti yavaako. Oh. Baatulugunya Eddie Mutwe n'akola ki? N'avaako. Era yabadde ayogera mulala nnyo. Era tulina kumusabira busabizi. Mukama Katonda amutaase butaasa. Naye awo waali watabawo kyanjawulo kikolebwa, Eddie Mutwe tajja kuddayo kubeera Eddie Mutwe gw'obadde omanyi. Tekisoboka. Wamulabye emikono ayagala bagitemeko. Gw'olaba omuntu agamba nti emikono gyange gitemeko. Bw'aba ali mu magezi ga bulijjo. Tasobola gamba nti gitemeko. Hapana. Naye omanya nti embeera yakoze eki. Naye omuntu nga tuyina ssemateeka ennyingo twazisoma wano. Nziddemu. Ensonga ze tulimu ze zikwata ku ggwanga. Naye ng'era n'amateeka byonna tugayingizaamu kubanga abonaba ne Mwami Ssewanda giwano omanya nti amateeka tuba tuno gatunuulira. Ennyingo twazisoma wano mu ssemateeka muno. Kandawo b'amaaso ganaalaba nga leero sirina ki. Ennyingo yino ya 24. Respect for human dignity and protection from inhuman treatment. No person shall be subjected to any form of torture or cruel or inhuman or degrading treatment or punishment. Eyo yesemateeka nnyingo ya 24. Ya 24. 24. Ennyingo ya 24 kati ssemateeka ye kannyonnyola kye bayita torture. Naye kye bayita torture waliwo wano etteeka erinnyonnyola kye bayita torture. Manyi amateeka ennaku zino nga tambula nago. The Prevention and Prohibition of Torture Act lya 2013. Cap 13. Yennyonnyola kye bayita ki? Torture. Kye bayita torture. Definition of torture. In this act, torture means any act or omission by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of any person, whether a public official or other person acting in an official or private capacity for such purposes as obtaining information from or confession from the person or any other person, punishing that person for an act, punishing that person for an act he or she or any other person has committed or is suspected nekye bakuteebereza okuba nti wakikola of having committed or of planning to commit, nekyo kye bagamba nti abadde ateekateeka byowulya nti Kizza Besigye yali simanyi ateekateeka okutta Museveni. Kati ebyo bye bakukola ki bye boogerako nti nekyopulaninga tocha kitegeeza kukubonereza olw'ebyo byonna byogira ki byogenda okukola. Katubadde mu ssemateeka oli lino etteeka Mwami Museveni ye yalikola ssebo, sinze nze Ssewanda gisaalikola, era commencement date yayo yali 18 Septemba 2012. Kati abantu ne bakwata Eddie Mutwe oba bamuvunaana kubba nga omulamuzi bwe yatugambye nti Oweekitiibwa Mpuuga ne Matiya Lwanga Abedi Bwanika Omugalatiya bagenda kuwa obujulizi mu misango egivunaanibwa Eddie Mutwe. Bino biwalabye Eddie Mutwe ng'awanika emikono bino etteeka libigaana. Ssemateeka addamu n'akugamba bw'ati. Ensonga z'amateeka. Ensonga zino z'amateeka. Kawaayiro kaakuna. Ssemateeka ono Museveni yamukola. Si ffe. Era ffe tetuyinza kukola ki? Tetuyinza kumugaana. Addamu n'akugamba bw'ati. The supremacy of the Constitution. This Constitution is the supreme law of Uganda and shall have binding force on all authorities and persons throughout Uganda. If any other law or any custom is inconsistent with any of the provisions of this Constitution, the Constitution shall prevail, and that other law or custom shall, to the extent of the inconsistent, be void. Kakati Muhoozi n'akeera ku makya n'akwata Eddie Mutwe n'agamba nti nze mulina
ali mu basement yange ayiga Lunyankole. Ndozo Lunyankole edi mutule yayizo walulabye. Nga takyasobola na kutegeera byayogera. Emikono nalaba batulagana akagalo kana akamu ng'ennyingo eno teriimu. Simanyi oba edi mutwe bw'ato bwe yazaalibwa abadde ebbanga lyonna oba akakagalo baakasazeeko kwolwa. Naye okusinziira nga bwe nakalabye singa baali baakasala wano sisuubira nga balina eddagala lisobola okuba nga kaali badde kawonya amangu bwe kati. Kayinza okuba nga ko yajja nako nga baali baakakola ki nga waliwo ekyuma ekyali kyakasala edda. Kiraba kakati bw'omutuusa ku leve eyo gy'aliko gwe wa European Union n'ojja n'otulimba nti ngenze wa General Salim Saleh. Naye nga General Salim Saleh oyo tayinaayo Twitter handle ya Muhoozi bibeerako byatalaba. Byonna ebibaako abikola ki? Twitter handle ya Muhoozi eri public. Byayogerako bya bulijjo. Abantu bonna abavuma alaba era aboogerako nga Salim Saleh abalaba. Kati Salim Saleh olwaleero lwe yavuddeyo okugamba bali bannamawulire nti tusebo twetonze. Ojjukira Mwami Museveni abantu abo bennyini baamukyalira n'abagamba nti nvumirira tocha yenna era nateekawo n'amateeka. Bwe baavaawo teyagamba nti Bobi Wine baamukubye bulungi nnyo ddala, teyeebaza baamukubye. Yabeebaza. Kaakati etteeka lino ligambye ekyo ekibonerezo kyeriwo omuntu atulugunyiza munne lyali badoloza limuwa kibonerezo ki? Kubanga gano amateeka gano n'ebibonerezo gabiteekamu. Omuntu najja n'akunnyonnyolera ddala bulungi nnyo nti lwaki omuntu bajja muwa ekibonerezo ekyenkana bwe kiti era ne likuwa n'ebibonerezo n'omanya nti kino kibonerezo kyaba kyaki kiri bwe kiti. Naye nze manyi omuntu omusango gwa tocha gwe gusinze ekitone ennyasi bw'emyaka 15. Emyaka 15 okusinziira mu ki? Okusinziira mu tteeka lino. Kati bw'abanga asibwa emyaka 15 okusinziira mu tteeka lino oteekwa okukkiriza n'omanya nti ddala amusiba aba amusiba ki? Naye bino Muhoozi abikola misana na kiro nga enseeraba. Singa aba European Union babadde bategeera kye baliko babadde balumba Museveni mutereevu. Ye president ye yali commander in chief of the UPDF wadde nga mugenda ne muwaayiriza ne mugamba mbu commander in chief of the armed forces. President si commander in chief of the armed forces, commander in chief of the UPDF. Omulimu gw'omukulu gwakola gwa commander in chief of the UPDF kati yagwejjako n'aguwa CDF. Ye commander in chief wa UPDF. Kati lwaki tebagenze wa president appointing authority kitaawe wooli? Kati nze bwe nzije wange muwala wange Nantume akozeeko ebizibu ng'ogenda wa muto wange Maweje gy'omuwawaabira. Babadde bagenda ba president okyabadde kigumaza just kikola accountability na kusanyusa ffe tulowooze nti bafaayo. Naye tebafaayo tebatuliiko. Abazungu abo tebatuliiko. Abazungu bo batwala interests zaabwe bannakyemalira mu nsi yonna gye bali. Ensi zaabwe si ze zibakuumidde mu buyinza. Naye bano abakulembeze abo abazungu abo be bakuumira bannakyemalira mu buyinza. Era nakyemalira Kasaya amala okubaza abazungu be baagala n'akola ebyo nga bannansi atulugunya nga bw'akola ki? Nga bw'ayagala. N'okuttatta. Mu mateeka gaabwe balina kutta bantu 1000 nga bafudde emirambo 1000 ne mugira bakaawo bali okusobola okuyingira mu nsonga ezo. Bwe batatta 1000 temusobola kujja. Kati bwatta ebisatu leero nga erero bwe yatta abe Kasese. Oli najja natta abeekalakaasa ku mabira. Omulala n'agenda natta abeekalakaasa egindi Kabaka bamuganya okugenda e Bugerere. Omulala natta abeekalakaasa Bobi bamusibidde eruwuuka. Tebawera 1000 kubanga buli lwatatta 152. Nakati nabo balina lwenji mwe battira bakomaawo mu lwenji yaabwe 152 kubanga ekyo tekireta bali. Baliwo balina interests zaabwe azibakolera gwe bakola ki? Gwe bakolera gwe bawagira era gwe batambula naye. Kati abo sidda namu kubeesika kaba babadde mu bukolomoni bwabwe. Saagala nakuba nyuma yako naye ndabulabula buziggwe eyeesomye okuyiwawo omubiri. Jangu okuyiwawo omubiri nga tolina kyofiirwa era nga n'okufaako tekulina balabe kugenda kubonyaabonya. Awo genda oyiwewo omubiri. Naye okufaako mayanja bwe kubanga kulinayo abaana ba mwannyinaze ababiri be wamuzaalamu abagenda okusigala nga banoonya ekyokulya nga tebakiraba, abagenda okusigala nga banoonya school fees nga tebaziraba, tojja kuyiwawo omubiri. Bano batutegekedde abatemu abassi. Kati bino bakulagako bulazi. Netteeka parliament yali bawadde bakusalira omusango wali abamagye bagambe nti oyo gumusinze bakuteeke wali ku kalabba bakuba amasasi ogwe wali ofe.
okufaako tekulina kyekujja kukyusa n'okubaawoko tekulina kyekujja kukyusa. Oli aŋŋambye nti kakati oyogedde ku babaka abaafulumye mu paalamenti kuba mbavumiridde. Ekyo kye baakoze tekyabaddeyo, ekyokufuluma mu paalamenti tekyabadde na makulu kuba mbavumiridde. Naye olinaŋŋamba nti senga baasigaddeyo baalikyusizza ki? Tebalina kye bandikyusizza, naye ettooki yaabwe yali tuyambye okumulisa awali enzikiza. Ffe abali eno ne tumanya kiki ekiri mu nzikiza eyo. Kyekyokka bw'otambula ng'otambulira ku fulowa ng'ogitegedde nti eriko amacupa naye oba toyambadde engatto, ogenda weegendereza, tosaatuuka ng'atambulira mu paasikalamu. Kaakati ebyo tuteekwa byetegereza era tubimanye. Wano we tulaga si waki? Si wangu. Ate si wangu ng'abantu baffe bajjudde enkwe. Bw'obeera mu struggle weesige ggwe wekka, akulinaanye Sewandagi tomwesiga era tomuliraayingako. Nakyemalira ati ya masteringa, buli waabeera ayina abamukolera. Asobola okubeera Sewandagi, asobola okubeera Mayanja, asobola okubeera Megatron ng'akolera Nakyemalira. Either butereevu nga Nakyemalira amusasula oba mu butamanya. Yes. Abantu bangi nnyo be tulina abo nga bakolera Nakyemalira mu butamanya. Kati njagala otwala ekyokulabirako. Omuntu agamba nti agenda kuvuganya Ssemuju ŋŋanda wanu ekira municipality akolera Nakyemalira nga tamanyi mu butamanya. Ate olwo n'abagamba nti bwe batemwesimbako ate oyo aba demokrasi ayogerwako. Demokrasi kati kankubulireko. Demokrasi buli muntu bw'ayimirira waali amudefininga bubwe. Demokrasi nga tuli mu nsiko wansolo tatta wansolo gw'ataalye. Wansolo okutta wansolo munne eteekwa kuba njala nga yeemuluma ng'amutta lwa mmere. Era wansolo bw'aba mukkufu talina kutta wansolo mulala, kubanga bw'anatta omulala tagenda kumulya, oli ajja kuvunda nga tamulidde. Oyo naye demokrasi. Era akuuma obugabi n'empologoma mu nsiko gye bubeera. Era bano ne bateeka ne bagamba nti empologoma ezo ziyamba population y'obugabi buli obuzaala buli lunaku obutaba nnene nnyo. Singa zaali badde empologoma teziriiwo, obugabi bwali badde bukola ki? Busukka ne buba nga tebukyajyamu mu ttale. Naye empologoma tetta ngabi nga tegenda kugirya. Era empologoma abantu beebuuza ne mu ttale gy'ogendeyo olambule. Empologoma n'engabi zisobola okuyitamu, engabi ne ziyitaawo ng'empologoma ziri wano, naye ziyitawo omulundi gumu gwokka ng'empologoma emaze okukkuta. Kasita emala okukkuta batekyana kiyitaaga. Enjala ejja kumala kugiruma eryoka egobe. Kati oyo demokrasi. Ne bweffe Buganda okugamba nti oli bw'atuula ku Namulondo y'Obwakabaka bwa Buganda tetuteekako omulala okuggyako ng'afudde, oyo naye demokrasi. Nalabyawo nga Mwami Museveni agamba awakanya erinnya His Majesty, mulwaki kabaka bamuyita His Majesty, bo ng'abalwanyi abali Obwakabaka nga tebamanyi nga tebeebuuziddwako. Twagamba gwe Kiruma agende yette. Yayogedde awo olunaku olwajjo. Empologoma bw'ogiyita embuzi efuuka mbuzi. Oba kapa bw'ogiyita empologoma efuuka empologoma. Kati ffe kabaka waffe Museveni oba ayagala kumuyita His Highness, ayinza n'omuggyako ebitiibwa byonna n'amuyita mutebi. Tekimuggyako kuba kabaka waffe. Era ffe tusigala tweyala mu maaso ge, era tumanyi nti n'amaanyi ge mangi okusinga aga Museveni. Museveni talina maanyi yadde akatono ennyo bwe kati. Museveni mazzi agataliimu yadde tempuli kyanga tempuli kyayaga eri ku zero. Ogalaba nga gookya lwa nsonga egi galimu omuliro. Omuliro gweguliwa bwe bukulembeze Museveni bw'alina. Ate nabo Museveni abutuddeko lwa mmundu. Museveni nga talina mmundu tayinza kuyitawo. Naye kabaka waffe awo asobola okuyitawo. N'olaba nga twebaka bwebasi wansi tuti nga twagala waakiri ekigere akiri. Nze mba njagala nebakebwe nti wanvu alinye ku bigere, alinye ku ntumbwe, alinye ku kisambi, alinye kabina, ajje wano ku mugongo, agwe ku mutwe, yeeyongera ate nzire mu mbuuke ngende na wali. Era ekyo kabaka n'akikola nga mbaddewo olwo olugoye siddamu kulwoza. Ntutwala butwazi mu ddiro lyange ne ndiwanika waggulu wali
yajana alaba ekigere kyakabaka ate ekigere kya Ssaabasajja Kabaka yalinyaawo ebyo Museveni tewali ayinza bimukolera. Museveni kati n'enguudo baziggala luli omukazi yafiiridde wali nga bamutwala kuzaala ali mu ambulensi. Waliwo n'omwami awo yali agenda kulaba mukazi we nga ali bubi ne babasiba ne bamukwata ne bamusiba. Omusajja avuga ka boda n'akajja kakatole ku poliisi asootamuze ebigira dukakasa mukazi we. Yajjawo boda n'agitwala ku poliisi nga bagambye nti boda teyitawo. N'akwata boda agipaakinge ku poliisi ajja asale ekkubo n'ebigere agenda ataase mukazi we. Olwa paakinga boda bakwata mukwate. Ebyo Kabaka abakuma president ne bamukuba. Ebyo Kabaka bafa abikola. Museveni alina okumanya puusi bw'ogiyita empologoma tefuuka mpologoma. Esigala puusi. Empologoma bw'ogiyita embuzi toyinza giwa malagala n'egalya. Gwegamba nti embuzi yiyo n'ogiwa malagala n'egalya. Bino ebyaffe kati nzo ndaba nina n'akabonero kali wano. Kino kitiibwa kyange na ggwanga. Lino lyessanyu lyange. Toyinza kutimba wano kabonero ka Museveni n'enkusanga nako n'enkubuuza yadde. Olaba nali nkutabukidde mu saati ye ya kulimu. Mukyala wange yamaze kungulya saati ya kulimu n'enzikiriza nti wali yambadde kulimu. Bulijjo saawula kulimu. Wantabukira program namba gagamba weni saati si ya jino. Bulijjo saawula kulimu nayo era tobola mukayere era ne kweno kukayere. Kuliko kulimu. Ni wano kakano. Ka kulimu. Wako kulimu. Okiraba kakati Mwami Museveni ebimuluma bingi. Nebambi aswadde. Kubanga ensi eno agisigaddeko ebbanga ttono ateggere. President Museveni afa, Kabaka waffe tafa. Kwaliko Muteesa, kubaddeko Mutebi, kujja kubeerako Ssemakekiro n'omulala. Kati oba bamuyise Hayinensi, oba bamuyise kye twali bagamba tebimuggyako buyinza. Kabaka takuba mundu. Kabaka teyeesalawundi nga magye okufuna obuyinza mbagantu. Ffe n'amagye ago getulaba ne Kabaka waffe gatunyiza ate singa tulina obusobozi twali badde tubakuba. Nalaba awo omukubalangira nga alaba takitegeera nti Kabaka abeera atya n'amagye. Tetubeetaaga Kabaka waffe teyeetaaga magye. Ffe bakuumi. Oli Namunswa bw'aba mwali ffe tuba basanyufu ne bwe tutalya mmere. Kitegedde. Kati ebyo byabadde ayomba musajja wattu musaasire. Bambi Yoweri Kaguta Museveni ng'olabye ebikuluma bingi ate nga bikyakuluma. Buuza ekibuuzo ekirala. Kigenda kuggwa kitya olwo kigenda kubanga simanyi ebiseera ebimu olwo yambuuzaawo nangamba nti Geoffrey ebigendwa bya gavumenti eno biri ki kubanga gavumenti eno byonna biba nga bikolebwa nga Mwami Museveni twali kyatamanyi. General Salim Musale bonna babeera bigenda mu ggwanga nti bw'abanga General Muhoozi bw'abanga agamba nti ayagala okukwata obukulembeze bw'eggwanga ng'ate yakola ebintu ebinyigiriza bannansi n'okubalumya na biki byonna kati olwo ekigendererwa kiba kubanga ekisookera ddala muzeeyi we nga bw'oyogedde nti muzeeyi we Mwami Museveni takyalina kiseera kinene ku Uganda eno nti oba oliawo Muhoozi alinga yalabwa nti oba yateekebwateekebwa naye ate bw'abanga yakola bino olwo ebigendererwa byabwe bo nga bo biba ki? Omanyi kye bayita akatengo Bobi Wine ke yatugamba. Kati Muhoozi agezaako okubateekamu akatengo kuba akimanyi nti awatali Museveni Muhoozi tayinza kubeera president. Tekisoboka. Awatali Museveni Muhoozi tayinza kubeera president. N'awali akalulu Muhoozi tasobola kuwangula bukulembeze bwa ggwanga lino. Kati agezaako okuteekawo akatengo agenda okutuula mu ntebe olw'empaka bw'ati bebbu kuba n'okweraiza yereiza ennaku ezo. Agenda otuula mu ntebe olw'empaka nga buli muntu agamba nti waayi omusajja bw'onaamogerako ojja kufa, omusajja bw'onaamogerako ojja kufa, omusajja bw'onaamogerako ojja kufa. Kati nga buli muntu yenna amweraliikirira. Kati ako ateekawo katengo. Bino bene ebigendwa byaba Museveni ki? Museveni yatta abantu bonna abakulembeze, sigamba okubatta okufa naye okubatta nga politikale nti n'oleeta Bidandisali oyo n'omugjawo, n'oleeta Gilbert baali baseka Bukenya oyo n'omugjawo, n'oleeta Sekandi naye n'omusuula, n'oleeta Mama Mbabazi naye n'omusuula. Naye ng'abo bonna abasuula kugamba nti ayagala balabe nga ensi teyina muntu mulala yenna asobola kumuddira mu bigere.
era ba NRM bakugamba nti Museveni nga mulamu tetulina mulala sobola mudda muki mubigere kati bateeka Muhoozi nti Museveni nga taliiwo Muhoozi asobola otuula mu ntebe wabule wamboggolera nga teri amugamba ko nti tewali asobola mugamba nti mmwe bino byonna byolaba ebiri munda ntalo zaabwe ezo zakulimba zaabwe ewussa kalubena luno lwalonagana ne mukoddomi we ebigambo bye beeweereza ebikambwe ebyo byakulimba gwe lwaboogo bali bakkaanya bombi bakkaanya era bayinza n'okuba badde ebbali ne bateesa nti kati ngenda kuvuma kino naawe ezzaamu kino olwo singa lwali lutalo lwa ddala omu ku babiri singa yafa okusinzira nze nga bwe mbamanyi singa lwali lutalo lwa ddala naddala lwa bwogo singa mufu kubanga ye Muhoozi kale ayina obukuumi naye lwa bwogo singa mufu naye si lutalo lwa ddala bintu byakunyumyamu kuguumaaza ffe biri bye nagambye ebyenteesula ku kyoto gy'owulira ng'efuuwa n'olowooza nti eseesaamu ate ng'omuliro eguzikiza kati bino gwe nga munnayuganda oteekwa kwebeerera mu bwebeererezi n'omanya kiki kye tuddako kati tunula olabe bano aba European Union mu kifo ky'okusinkana pulezidenti alina obuyinza banoonye Genosale atalina buyinza ne mu lukiiko ne baleetamu akantuntu Andrew Mwenda atalina yadde obwa chairman bwerosi wano mu gavumenti talina yadde yeno Genosale kale alinayo akafo ke bagamba nti advisor naye Andrew Muzuni Mwenda alina kifo ki mu gavumenti eri gye bagenze mpulira yetalira mu State House omwo kati eri bwe bamaze okudda eri eno ne batwala Edi Mutwe Noah Mutwe ne babagatako omupoliisi naye omupoliisi bamaze ebbanga nga bakugamba nti bamanyi gye yalaga emmotoka ye yabula bagisanga ku poliisi ng'ekoze eki ng'ebulidde awo tebamanyi gye yakola ki gye yabulira bugenza okutya ku makya nga bamutadde mu kkooti bakugambye nti tumuvunaana emisango okukuma omuliro mu bantu simanyi okuvuma Muhoozi Muhoozi tavumwa waliwo etteeka erigaana omuntu okuvuma omulala wano mu Uganda tekuba kutyoboola waliwo etteeka erigaana ekyo kubanga lwogi empega nti bakusibye olw'okwefuula ekitagasa gwoba weefudde ekitagasa naye tebagambye nti watyobodde gundi bw'otyoboola oli teweefudde ekitagasa kati wabanga tewali tteeka ligaana muntu mulala kuvuma lye etteeka bwe libaawe ligaana omulala okuvuma ligaana balala kuvuma oli abavuma ligaana Mayanja kuvuma Sewandagi nga ye Sewandagi bw'avuma Mayanja tewaba buzibu kubanga Sewandagi ayina emmundu waliwo wano gwendaba omukyala ali awo ku social media avuma n'akuwemula n'akuvuma n'akuwemula kasita omuddamu aga nti kwati ngenda kukusiba mwanyinaze bwe yavuma tebamukwata tebamutwala nti aji tali mu bwaŋŋanguse Stella Nyanzi teyagenda mu bwaŋŋanguse naye bano abaabwe gavumenti zonna kasita zoonooneka zitandika okuwagira ebikolwa ebibi gavumenti embi ekola amateeka amabi neefuga abantu obubi ng'ebagamba nti lyetteeka era bino ebisangosango bikyajja nnyo okuteekebwa ku buli muntu bakugambe nti Noah Mutwe Edi Mutwe kati bakolagana n'owa poliisi atwine ekyo nno kibe kyakulabirako eri buli muntu ayamba gavumenti ya Mwami Museveni asante ya punda ni mateke okwebaza kw'endogoyi lusambaggere Mwami Museveni teri muntu yali amuyambye kuva waali kugenda walala n'amusasula mirembe abeeruweera abamuyamba okujja ku gavumenti y'Obote n'emmwanyi zaabwe ze baba za bukadde bwa $600 tebabawangako yadde ennusu etya n'amayumba gaabwe bw'otuuka eruweero kati enguudo ezisingayo za mpompogoma teriiyo bw'ovaawo jangu osange sekandi si ye yamugirawo egirimiti oba ali kadaaga sekandi yajjawo term limits sekandi yamugirawo term limits ali luddawa bw'omulaba afaanana atya tandikira kwa pahabulo eyamukolera ssemateeka ennungi yafa atya ozeeko ayume eyamuyamba okukola ebyaddako awo yafaanana atya jangu ku sekandi yamugirawo term limits afaanana atya katunulira kadaaga eyamugirawo egirimiti n'aleeta n'abasirikale okuba abantu baffe balemaze obbakola kinaki kadaaga ne b'omusiika ne butta asinga okuba ow'ebbeeyi gwe bayita olive oil n'omuteekamu ennyaanya n'obutungulu n'omuwa embizi ey'amaddu ne supu temuwuuta ate n'embizi ey'amaddu tumeke matters waasi gisiibye enjala wiiki nnamba
noddira Kadaga omusiike bwotyo ng'embizi ey'amaddu esiibye enjala wiiki nnamba tewuuta supu. Naye nga ye yatuleetera ekizibu kino ffe tubagamba buli atukola ekikolobero wano nti lyakamanye ng'akoza n'owaaki n'owebbwa Museveni wabbwa tebakoza naye. Kati Kadaga bw'omutunira bwoti yagenza akukkuluma nti kubanga Kyabazinga aleese mukyala wa muvuganye ku bwa MP naye bwe bayamba Museveni. Edward Sekabanja y'omu ku baleeta ekiteeso kijjawo ebisanja. Ani agenda okwesimba ku Kadaga ku bwa MP? Gyali mukyala wa Kyabazinga. Ono gwe yakawasa? Mukyala wa Kyabazinga oba abadde minisita? No, abadde minisita mu gavumenti ya Kyabazinga, si mukyala we, abadde minisita. Mu gavumenti era yalekulidde agenda avuganyani avuganye Kadaga. Kadaga n'akaaba agatwawa naye ali kafo ka bubaka bwa palamenti kakyakaabira. Mu palamenti ya Uganda temulimu mubaka wa palamenti yaluddemu kusinga Kadaga. Ye mubaka akyasinza okumala emyaka emingi mu palamenti naye akukkuluma tayagala bagimuggyeko. Naye mutunulirayo bwafaanana alina obwati tomutege. Bano bonna abayamba Museveni tufu tubbalako tujja kubalabako nga bakaaba. Sam Omala teyafudde, yafudde akola mulimu ki? Abadde n'ekitongole ky'obwannannyini ekya security mwabadde akola operations manager. Owawa operation okutuula wali n'ekimundu kyokatene oba operations manager nange mukudaala. Naye Sam Omala nga yatutigome wano woko tuwaaka. Sam Omala yakuba Lukwago, ojjuka Lukwago bamukwata kojja wange n'agenda ng'akaaba nga bamunyize. Yali Sam Omala yali mu ebiseera nga yakwasaganya Katonda wattu. Sam Omala nga bamuyita buyisi yali nga mpulidde kamenya nga zino embizi z'erwentaama. Sam Omala yafudde nga yeegayirira katongole kana akaseculiko ng'akuuma bugoloobi eri ebugoloobi gy'abadde nga gyakola obwa seculiko afuna emitwalo aga. Nga towakana bino mbimanyi emitwalo 3 ng'apangisa akazigo akataweza mitwalo 10 ng'asula mu ghetto. Oyo Sam Omala yalina amaanyi bw'olaba ng'asula mu ghetto. Bwe yali ng'akola emirimu gye mu polisi yali nga tasasulwa bulungi okuba nti abawo n'akayumba ke yeezimbidde okubanga bwegenda okola okunoonyereza ononye abasirikale bafe aba poliisi gye basula olabe n'emmere gye balya ojja kunyiigira ffe abali mu opposition abavuganya ne Mwami Museveni. Gavumenti ya Mwami Museveni yagwa dda, ffe abagivuganya ffe tugisibyewo era ffe tugiremezzaawo. Kakati ebyo bimu simanyi bw'obigamba buuza Megatron oyo alina ekibuuzo kye yabadde ayagala okubuuza tukyanukule. Bw'otuukeredde essaawa zino obudde bwaweddeyo obwaffe Honorable Mwanga Kivumbi bwe yabwa ababaka abatuyinza ogamba nti bakyewaggula ba Rebel MPs mu NUP. Ani naani? Okuli Mwami Mpuuga, Mwami Abedi Bwanika, n'abalala bangi abali ku lukalala. Yabawa ebbanga lyali lya mwezi mulamba bakole ki nga bagenza okwetonda basonyiibwe abadde bakwatagana n'ekibiina emirimu gitambule. Kati ebbanga lyaweddeko naye werigwereddeko nga bwe yawa ultimatum okwetonda ng'ate omulamuzi ayogedde nti bajulizi musango gwa Edi Mutwe ne Nuwa Mutwe Masaka. Olwo bagenda kwetonda oba nedda? Bagenda kwetonda oba nedda? Kati abatagenda kwetonda lwaki tumala nabyo ebiseera? Nze kyenkakasa nti bajja kwetonda ate bagenda kubanga baweereza naye gwe baweereza bamumanyi mukama waabwe. Era tebayinza kubaako bibakola nga si byebyo. Lwakuba mukwano gwange ekijambu omujjukira Deo eyali meeya mu kibuga Kampala, meeya wa division ye Makindye omujjukira mulaba atera okukomentingako n'atukuba emiggo. Muwagizi nnyo wa Mpuuga naye mukwano gwange nnyo n'ebino ebimuteekwa obyogera nti bimubuulya n'abanga abimanyi nti mikwano gyaffe bano ba Mpuuga si balungi. Bano basiba oluwombo lwabwe ate gwe bw'okwata akati n'olufumitamu ekituli oba n'ekikyamu. Nze nakugamba ebimu ku byenkola
ndekayo bikola bye nandikoze ndekayo bikola nga mmanyi bigenda kuyamba nakyemalira kubanga saagala kuyamba nakyemalira obutereevu oba mu butali butereevu kubanga mmanyi buli lwoyamba nakyemalira oba omuyambi okutuukiriza ebigendererwa bye mwami Museveni kati takyayagala kukulembera ggwanga lino wabula anoonya asigala atya ng'afuga ne bwali baafudde. Era mwami Museveni kati mweraliikirivu nnyo ku nsi kuno tekuliko muntu asinga mwami Museveni bweraliikirivu. Omusoto ogweraliikiridde ennyo gwe gusinga okuba ogw'obulabe ne bw'oyitawo obuyisi bw'oti gukutema n'ofa. Kati mwami Museveni buli lwatunda bw'ati amwegomba. Omanyi ekiddira abantu abalala basiriimu ne basiiga abalala siriimu. Buli wakutunulira bw'ati agamba nti maama kale ono ye Mayanja mulamu ng'atenze okujjako nga mize eddagala linnaabaawo kale waki ayagala naawe mufaanane. Nakamala okulaba akatambi ndowooza wiiki eno yennyini nakalaba ku Facebook okwo ng'omukazi yeewaana gamba nti ngenda mbasiiga ne bamubuuza bakasiiga bameka bayitirivu nnyo n'abalaba abantu nga basuka mu 10 n'okusoba era n'agamba nti akyasiiga ne bamubuuza kigendererwa kyo ki kyati nange bansiiga busiizi nti kati boosiiga be baakusiiga effitina eryo liraba effutu eryo liraba ettima eryo liraba lyettima eriri ne mubabaka baffe naddala wano mu Buganda. Mayanja bwe njagala abantu bagambe nti nze nsinga obunene mu kitundu kino wano e Buganda gwe Mayanja nteeka okulaba nga tobaawo kuba gwe Mayanja kati bw'otuula ku seeti wano ne ŋŋamba nti nze nsinga wano obunene batoga nti yitse wanda jinga alimba sajja li Mayanja lirina ekifuba kiri eno bwekiti yagagadde naye bwe kati kagamba kati olina kumala kuvaawo kati abaka bafa ba palamenti batya nnyo abagezi batya nnyo ab'okubalabisa era walaba Ssenyonyi bwe yagenda okulabisa abakungu b'Emmengo lwe yagamba gavumenti ku bye yali etubanja bye twali tugibanja gavumenti etukoze bubi nnyo ebyo banyiiga nnyo. Ssenyonyi eyakajja leero ye lwaki ayogedde ku nsonga za Mmengo nga ne bannaffe bakasiba nte zabalema okugira ki okwogerako ebbanga lye bamala mu palamenti bampuuga ababaka abalina baminisita ba Kabaka tebazogeddeeko emyaka 15 ye munnaffe Ssenyonyi azoogerako atya naye kati tunula olaba etteeka ly'amagye nga liyita waliwo ennaggambye nti baatumye omukisa ogumulisa mu nzikiza tulabewo. Ssemujju Ibrahim Nganda yakwata abantu abalala bameka 2 ne bawandiika minority report yaabwe ku budget naye buli muntu yenna yamanya omululu n'omulugube gw'abasajja bano obutaagaliza ggwanga n'obuteeyagaliza walabya Irene Mulyagonja ng'akaabamiranga yabadde wano mu Kasidro nga bbaawo afudde n'alyoka avaayo n'atema emiranga ng'atubuulira embeera nga bwendi enzibu ennyo era ye ng'omulamuzi wa Supreme Court bw'ataasobodde kujjanjabira bbaawe mu ddwaliro eddene n'amuleeta e Mulago ng'agiise alina n'erinnya lyeyogeddeko agiyita simanyi national biki specialized Mulago specialized hospital kati olaba specialized hospital eba embi bwetyo kati saasira bannanga abeera mu Health Center siri e Kawanda ebyo tubadde ffe tumaze emyaka 30 nga tubyogerako. Irene Mulyagonja yasooka kubeera yasooka kubeera IGG nga gyali n'agenda n'afuuka omulamuzi kweyo kooti kwali ensalawo ze zaakola ez'emisango ffenna tuzitunya ntuziraba ne zitunyiiza ne tugamba abantu nti bino oba tosobola kubyogera bw'osanga abyogera muwagire bw'osanga Mayanja awadde abyogera omwaganya naye muwagire kubanga gwe tosobola kubyogera wadde ng'omanyi nti bikunyiga teri muntu yabadde akkiriza nti Irene Mulyagonja embeera bulijjo naye agiraba bwetyo ffe bulijjo tumanyi nti Irene Mulyagonja abeera eri mu bittafutafu abeera muzi w'ofiisi nga yeeyagala awa nsalawo ze za misango lwakuba nti mu guno ogwa kooti maasho kwoli atusalirako obulungi naye ffe abaali babala abatatuwadde Irene Mulyagonja twali tumaze omubala ng'ali sayidi ki ndala Katonda n'atuyamba ku luno n'asala gye tuli kati ntegedde lwaki yasala ngadda ku ludda lwaffe ebiseera ebyo bbaawe yali mulwadde nga n'ebizibu amaze okubirabako kati waba ebizibu yali amaze okubirabako kitegeeza nti yali afunye obusungu ffe bwe tulina tuba n'obusungu buno abantu bagamba nti abasewanda gye balina obusungu bakyawa gavumenti nze sewanda gye sikyawa gavumenti nkyawa abo abakola ebikolobero ne baba mwene UP nja kuboogerako
nze ate ekinsanyusa nti bangi ku bambega ba gavumenti abali mu NUP Kyagulanyi abamanyi bo wadde nga balowooza takola ki tabamanyi omanyi lwaki Kyagulanyi abamanyi bwe babawe miliyoni 10 okuyisa etteeka lino aba NRM ne batugamba tewali mubaka wa parliament ataakoze eki ataazifunye Muwanga Kivumbi nassaawo ekitabo nti buli eyafunye miliyoni ataazifunye ajja akiseemu omukono omu ku badduka emisinde ne bateekamu omukono embaka wange Wakayima Musoke Nsereko naye ng'ate nali mmanyi nti yazifunye bw'amala oteekamu omukono Wakayima yazifuna kitange ne mukazi we bw'amala oteekamu omukono Bobi Wine n'akyusa n'agamba nti temukoma kuteeka mukono mu kitabo kya Muwanga Kivumbi wabula n'okuvumirira mu kikole eki mukivumirire mpaya abaka 10 b'omanyi abaavayo ne bavumirira okutwala mitwalo miliyoni ezo 10 kati oli surprised nti abaka bafa aba parliament aba opposition basazeewo okufuluma mu kifo okutula mu parliament balwane etteeka liyite nga balwanye atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekuttoomira olugero lala lukosi jja kulugera naye njadde okubulira nga tuvudde ku mpewo ennyanja ekutta okola ki ekuttoomira era n'omala okufa ne bakuzza wali ne bagakukamulamu naye nga naawe ogamba nti kale wadde enfudde naye nange ngakoze eki njinyweddeko naye ne bafuluma bufulumi batyo nga tewaliwo yadde n'omuggo ogumu ogukubiddwako twali alabe kutiya gaasi mu parliament twalirabye ku miggo nga gibaawo nga bwe twagiraba ku mulundi guli bannaffe bano aba European Union abaze wa General Salim Sale ne bakola bateekwa okukola nga tubikola ki nga tubiraba era twaligenze ne mugikwateko ne togikwatako nga tulina amaanyi naye kati tugenda mu kooti kuwaaba naye amaanyi tulina matono kubanga obujulizi bwe tulina butono nnyo naye wali abantu bagenda Mbale mu togikwatako olaba okumanya togikwatako abaana basawo spirited fight ne Owinyi Ddolo yatya okuwuliriza omusango gwa togikwatako gwe Kampala n'agutwala Mbale na kino bwe kyali badde mu kooti maasho tebagenda kutuwaayo ssente tebagenda kutuwaayo kyamisana tebagenda kutuwaayo kyaggulo batwalayo bantu kubatta na kubasiba Brigadier General Kasirye Gwanga yatugambanga nti bo mulimu gwabwe batendekebwa kutta baba amagye era ebigambo bya Kasirye Gwanga ebyo nze bye byankyaye amagye n'obulamu bwange bwonna n'endayira omwana wange aliyingira amagye bwe ndi musanga awantu ngenda mukuba ejjinja ampitanga wala eri ne ku mulambo gwange bwe mbanga nfudde tajjanga kunziika kuba ffe abazadde tumanye Buganda nti omuzadde gw'osooka abaana okukola ki okufa abaana bwe bakusooka okufa ekyo kiba kisiraani naye n'omwana wange aliyingira amagye takolanga ki ku mulambo gwange takolanga ki tagutuukangako abantu abatendekebwa okutta abasiru ababalagavu ye ne bamugamba nti oyo kuba n'atabuuza nti taata wange enkuba waaki ye n'akuba bukubi ssasi wabalaba wano egindi ku police barracks Ensambya bakazi baabwe baavayo beekalakaase olw'embeera embi gye balimu mu barracks basula mu ppupu basula mu bivundu basula mu biwunya ennyumba zitiiriika ate bo bennyini ne babawo emmundu ne tiya gaasi omala ye yabaduumira ne bagenda bennyini ne beekubira bakazi baabwe ne banange obwo busiruzi sewanda gisinza kubutuukako mukyala wange ne yeekalakaaseeko olw'embeera embi gye tulimu n'ogamba nti ate nze ngende nkwate omuggo nkube mukyala wange nti kubanga yeekalakaasa ng'alwanirira ggwe ne famire yo nga tunatera okumaliriza Megaton alina kyaggamba Megaton ssebo tumalirize obadde n'ensonga yonna ssebo buuza ekibuuzo nga tunatera okuwumba nga tubadde tuwayamu ne munnaffe Megaton olwaleero yali ku kamera wali ensonga yazikwasiganyiza zonna era ekifaananyi kitateredde byonna yavunaanyizibwa nange mayanja ne Megaton yavunaanyizibwa ababaka okuva mu bibiina ebyenjawulo abeegase ku NUP beegase ku NUP era nga wano bwe twalabidde ne Lutamaguzi mukwano gwe Ssemakula nga y'omu ku abo abeegase ku NUP officially nonkubadde yagambye nti bulijjo emirimu agikola ng'akola NUP nonkubadde batitajengatangako mu butongole tubabeeremu n'essuubi bano abalala ababaka ekibuuzo kye waalimbuzza kyali badde mukwano gwo Lutamaguzi Ssemakula bulijjo mubadde mukakalaba naye emirimu gye NUP naye ng'officially temujjanga mu NUP lwaki ate ggwe tewazze naye n'endaba Zambaali nga yazze naawe ng'ate muli ba mukwano
gwe Lutamaguzi Makula. Eyo nsonga lwaki nangiridde nti sigenda kwesimbawo mu parliament. Efitina efutwa efubitizi obukyayina enkwe ebijjudde mu bannabyabufuzi ba Buganda. Mazemu sebo omulaba emirimu gyabwe ngeri gyakolamu emirimu ki. Lutamaguzi tewagenze naye ku kitebe ng'ate mukwano gwo bulijjo mukola emirimu nga mugikola ku lwa NUP newankubadde nti mwagala eggwanga likyuke ne nga mukola emirimu era nga twategeka nti fembi tulyambala obukofiira olunaku luki lumu yakulese kanzireyo yagenze ne Zambaali Blasio Mukasa kanzireyo Makerere nsoma amateeka gange nga malirize togenda kwesimbawo babakuba emiggo nze ngende mu kooti mbawolereze sente bazijje mu parliament bazimpenga nga mbawolereze okuvaayo togenda kwesimbawo nakugamba ekigambo kimwe era nakikugambyeko wano mbadde nkigeraageranya tokitegedde nti abantu abasinga obungi mu nsi muno baagala nnyo nga waayimiridde yasingawo obunene n'obuwanvu kati ekibi kye bakola bafuba nnyo okulaba nga tewali abasinga bunene na buwanvu asembera we batudde. Ebigambo nno mbyogera mu ngeri ya Uganda era nsaba ababitegeera babitegeere mu Luganda kuba sijja kubirambulula. Nja kubireka awo nga bibikola ki nga bifaanana. Ate nkugambye nti Nakyemalira abamukolera alina bangi. Ekyokubiri kyoteekwa okumanya nti wanaddala wano waffe mu Buganda abantu bangi bamanyi nti abalonzi bali abali wansi ku ground balonzi ba Kyagulanyi. Kati buli muntu yenna ayagala kwegatta ku Kyagulanyi asobole okuwangula. Si kwegatta ku Kyagulanyi kubanga akkiririza mu Kyagulanyi. Beegatta ku Kyagulanyi basobole okuwangula. Kyovudde obalaba nga amazina baazinya amazina Abaganda bagamba ga kisaanyi. Kati nze ebyo by'okudiikuula sibisobola. Nze nkozesa mutwe. Amani basudde omugenzi. Omusajja gwe nasooka okulaba ku stage ng'akwata endongo ye n'agisuna busunyi n'ayimba ebigambo nga tanyeenya mutwe gwonna. Naye twali tumanyi nti omuntu okujja ku stage ateekwa okuzina ne yeenyeenya nga bw'akola ki era bawire mukaabya baazinanga nnyo amazina gaabwe ago ne baleeta abantu bangi. Amani basudde gwe tusookerako okulaba nti omuntu asobola okuyimba n'atwala obubaka mu bantu nga tazinye mazina. Kati nze ebyokudiikuula nzina amazina ng'ate ekiri mu muntu ekirala sibisobola. Twagamba abantu wano nga bawa Kazibwe Bashir Mbaziira kaadi. Ne tubagamba nti Kazibwe Bashir Mbaziira tuyinza okuba tetulina bujulizi nti akolera Nakyemalira. Naye obubonero obuli ku ggulu bw'obutunuulira okkiriza nti mukozi wa Nakyemalira kubanga Kazibwe Bashir Mbaziira akola ku Bukedde TV. Teriyo opposition ne Bukedde radio. Teriyo opposition mu Uganda wano gwe bayinza kukkiriza kukolera ku radio ezo. N'ogendayo obugenzi ng'ogenze kukolerako program nakyo tebasobola kukikkiriza. Webale nnyo nakola emboozi ne Mwami Tegusula bino byali byayogera mu lwatu. N'agamba nti Namulindwa bwe yatandika okwambala kofiira ke NUP ng'atandikira ddala n'okulaga nti wa NUP bamuyita mu woofiisi ne bamugamba ebigambo bino nti toddangamu okwambala kofiira bw'obanga okyagala okukola ne New Vision bino bigambo twalikola interview ragye era bituufu. Ne bamugamba nti era kwate ekkubo ogende ku mpewo weetonde mu lujjudde olwekyo n'akikola teyakikola n'agenda mu Amerika n'agamba kijja kukisobola era gusulawo n'agenda mu Amerika. Tukibagamba tutyo ntubagamba nti Kazibwe Bashir Mbaziira ng'akola ku Bukedde TV ne ku Bukedde radio bw'omusanga ng'ate ye moderator wa Kaliisa muzeeyo oyo Kaliisa okyamujjukira so n'okufa yafa nga muzeeyo yali yakyawa ekitali opposition ekiri opposition nga ne bwakutwako obutunuzi bwoti muzeeyo yali akyawa ebintu ebyo. Bw'oba toli NRM nga toli busiraamu nga toyinza kusembera waali ne bwoba ofa. Ne tubagamba nti ebyo byokka bimala okulaga nti Kazibwe Bashir Mbaziira si wa opposition.
ne bagaana ne bamuwa kaadi tebakomaawo badira n'ennyeko ne tubagamba nti bannange ennyeko yagenda mu lukiiko lwa Makindi olwo nga wa NRM era nnyeko ye leader wa opposition mu kanso ya Makindi. Omwana yannyumiza nali ne omuwala nannyumiza omu ku bafuutu soja w'amaanyi naŋŋamba nti Kyagulanyi yali aganye okuwa mbayirawo omubirikazi Bashir kaadi naye bafuutu soja nga bamanyi nti ebisira ebiwe embeera gye twalimu kate bo nga bamukkiriza mbo balowooza nti waaki olwa bino bye yalinga ayogera yali abasika eriyo. Yes, era mbo bakwata ekkubo ne bagenda Emagere ewa Kyagulanyi bafuutu soja nga bawera ne bamugamba ssebo tukusaba oba ki ng'abataddemu anti wakazi we Bashir kaadi teri kyangu era munabagamba ebigambo bino nti kazi we Bashir mbadde siriwa kumuwa kaadi naye olw'okuba mmwe bajja mu bungi ne bagamba nti ssebo tuzze wano bamulumana waka ku makya ng'akyaliyo tonaba na kusimbula abo bennyini abajja ewa Kyagulanyi kati embeera gye baateekawo nalaba nga bali siriyasi kati abajja ewa Kyagulanyi basobola okuddayo ne bamugamba nti tusonyiwe twakuwabya ne tugenda twaha Kagabo ne tubagamba nti otwaha Kagabo abadde wa NRM emyaka gyonna temumuwa kaadi ne bagamba nti tumuwadde kaadi abo basatu benjogeddeko enkola yaabwe mu palamenti eri etya ne tubagamba nti oyo omugalatiya Abedi Bwanika yagenda ne mu kooti n'awa obujulizi mu musango gwa Besigye ne Museveni temumuwa kaadi ne bakola ki ne bamuwa naye nga tubalaza obubonero obulaga ekyo kati nze tolina bonnimba nti mukwano gwange abanga akola ku NBS najja wano ku ssaawa eno n'agamba nti nze munnamawulire abo abanyigirizibwa nenkukiririzaamu naye Abaganda bagamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo bali abazungu bagamba nti birds of the same feathers flock together. Nze nakkiriza Lutamaguzi byo si mukwano gwange si mukwano gwange bulijjo nze ndowooza nti ye mukwano gwange naye ng'ekyamazima si mukwano gwo si mukwano gwange tulina bingi bye tusheyalinga naye bwe yatuuse awo kati ffe ng'abaala bibiri emabega w'amawulire tugenda kuddako emabega w'amawulire twongere okubaako bye tunoonyereza tubuuze ekigatto ono n'ono kiki bwe tumala okifuna kitegeeza nti gye tulaga tuba tulabayo kati abo abaze ne beegatta ku NUP njagala ombuulire kati ogambe nti Lutamaguzi yeegase ku NUP kirungi era tukisanyukira naye kuva ddala Lutamaguzi bw'ati bw'abadde era Lutamaguzi wa opposition nze nja kusanyuka nnyo nga yeegase ku NUP wa NRM naye bw'ojja mu FDC n'ogatta wano ba tolina kyokoze bw'ojja wali n'ogatta wano tolina kyokoze nze ndowooza tulina abantu abatumala ffenna abali mu opposition okukkaanya nti tutambulye mu ddoboozi ki limu era kyova olaba basaasanyukidde Bassemujju nga bakola PFF bwe twalivudde Katonga nga wagaanye twalinoonyeza awala bwe tuteeka amaanyi gaffe ne tugamba nti tugasse wano kubanga ffenna tulina olubimbi olwo lubimbi lumu kujja nakyemalira mu buki mu buyinza lwaki tutambula nga tweyawudde bwe tuba tutambula nga tweyawudde twalibadde tugamba nti Megatron awo wooli woba osinziira ng'ojja eno omanye dda twalimanga eyo ewaffe Nanziga nga tulima naye nga bwe mukwata olubimbi muzeeyi asobola okgenda mu maaso n'alima ngadde eno gwe n'olima wano ng'odde eri omulala n'alima ng'ava eri ngadde eno n'omulala n'alima ng'ava eri ngadde eno bakiyita kuzingiza ne mujja mwenna ne mukamalawo n'abayizi bwe bakola nga bayiga ensolo waliwo abataayiza eno n'eri n'eri naye mu mbeera eno yeri gye twagambye nti ogenda tuuka ekira municipality Ssemujju wa mugaso nnyo naye nga NUP abamuvuganya bayitirivu ojja kujja ewaffe Nabweru nga mmeeya waawo Kasimu aliwo w'amaanyi nnyo naye ng'ate aba NUP abamwesimbyeko kati bamusuuze ekinankani bayitirivu nze naalibadde nzikiriziganya nti abantu abatokoze nga bawakayima batwaha Kagabo bagundi bano ba Bedi Bwanika bano banyeko abo abatakoze
awo twali bataddewo amaanyi gaffe okulaba nga tubafunira replacement ebakola ki ebagwana naye gwe tulaba nga akoze kiba kyabwewussa okugamba nti awo tuvuganyeewo tweyanzeege Kanso Sewanda gye ebigambo bye byebyo byayogedde olunaku olwaleero tumaliriza wiiki leero lwakutaano bye bigambo bye bya wiiki eno katumulinde wiiki ejja byanaayogera tulabe embeera nga bwenaaba nabyo binaaba bigatako sayidi awo sebo kanamba kakesimu 0702 43 88 52 0702 438 852 ne bomperezaako sente amanya akaleeta gange tekajja kusanga muga amayanja kasotunulamu sente mu Mukasa Sewandagi oteekako buteesi kubanga ensimbi nkyazeetaagira ddala nnyo naddala kati gyendi mu mateeka naye sebo olwaleero bwolaba ennyume bwenti olwaleero nina emirimu gyange gya Bwakabaka bwa Buganda gyendi olwolaba nga ntaddeko kano mba mirimu gya Bwakabaka bwa Buganda nze ndi musajja Muganda abatalina identity batusaasire era batusonyiwe naye ffe twenyumiriza mu kye tuli goba toyagala kwenyumiriza mu kyoli ddembe lyo nze olumu Gashumba musanyukira nga yeeyita Munyarwanda oba omuvandimwe naye kyemunyiigirako kuvuma balala na kuwaayiriza ate na kwetuuma kyatali Gashumba ateekwa kuba mutuusi muhutu oba mutwa si Munyarwanda si muvandimwe kati kwebiri senga atubuulirako kyakola ki naye tumuyozaayoza abaana nabawulidde nga bamugamba nti pulezidenti w'abakaki simanyi balina akantu kaabwako tumuyozaayoza nti yafunye omufumbi w'ettooke ninawulidde babamuvumirira nti ate munnange omwana omuto afumbirwa ate omusajja omukadde omuwala ow'emyaka 25 asobolera ddala bulungi nnyo okufumbira omusajja ow'emyaka 7 kasabeera nga bakkaanyizza nze kyenvumirira ye musajja ow'emyaka 18 okwebaka ku muwala ow'emyaka 13